Gwe munnanga akyali ku saidi ya Zuula, gwakyali tiimu Zuula, gwakyawakanira Hajjati Zuula, nkusaba audio eno giwe obudde ogiwulirize oluvannyuma osalewo oba ddala okyali ku saidi ya Hajjati Zuula. Audio eno ngenda kubeera nga njikuzannyira butereevu era nga gwe njagala olumala ogiwuliriza ombuulire mu comment section oba ddala okyali ku saidi eya Hajjati Zuula. Kale kanjikuzannyire n'oluvannyuma nkomewo katono nnyo. Osobola okujja ne twogera ensonga zino ne sisitawo tetwawukana mu bulungi. Kyembadde nsaba kuba nkuzaddemu abaana bange babiri, saagala kuswaza. Kino kiswaza nze okusinga kuba gwe wavaako toswala. Ebidagalagalaga byonywa tebikyakukkiriza kuswala, kati nze ngenda okuswala naye bwe kiba kyetaagisa itizuka nja kuswala n'abamawulire bonna bajja kubeerawo. Naye bw'oba nga toyagala kunswaza kuba gwe toswala, jjangu ne sisitawo twogere ebisembayo twawukane bulungi. Nze ndi mu maziga, bw'owulira oyagala twawukane nga tuli mu mirembe nga tetweswaziza nansi genda tuwulira. Badde nkusaba kwata sisitawo Hajjati kuba gwe mpuliriramu, nze kuba ewaffe sijja kuyitayo n'omu. Ojje twawukane mu bulungi. Oba tokyagala kanneeswaze, ngenda mba amateeka, ngenda mba buyinza. Wallahi billah okujja kungozze ne twogera zino ensonga ng'abantu abakulu ne twawukana mu bulungi ne sister. If not that, ebintu ngenda biteeka mba amateeka, ngenda genda mu mateeka kagabe mawulire ojja gafulumiramu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Byonna bitambuze kyotegeeza alla abawamu nabugumiikiriza nabagumiikiriza. Nze awulira ekyo nawulyanga oba neesikamu wadde oba okwekanga oba ndi perfect mutima gwange gwe gunnumiriza. Okitegedde? Naye kyonna kyoyagala okukusa kitambuze, Mungu bw'abanga bw'atyo bwe yakiteekateeka ojja kikusa. Naye bwe kiba nga tekiri mu nteekateeka ya Allah nga si bwe yakityo bwe kiri, naye era nja sigala nga ndi kyendi. Era ekyo kye nagambye, gwe byonna by'oyagala oteekawo biteekewo, nze nja sigala nga ndi kyendi mu maaso ga Mungu ne mu maaso g'abantu. Ebyo sirina kye nnyinza kukwanukula, sirina kye kubanga simanyi bwe bivudde, simanyi bw'obitandise, simanyi bwe mubitaddewo. Kasirina kye nnyinza kugamba. Bw'oba owulira nti kyekyo kyekigenda okuweesa ekitiibwa, kyekigenza okuweesa essanyu mu bantu n'ekitiibwa kyo mu bantu, oba okutuukiriza okukusa kwe kyoyagala okutuukako, it's fine. Kiwulidde? Sina kyakikolera kyewabula nkyewuunya bwewuunya kuba bwe kiba nga kibadde ebbanga eritali ggere. Naye nga mu baana bennyini n'agamba nti azuukuka n'ava ku katanda n'akka wansi nga tasobola kumbuuza nti dadi obadde okola ki. Osobola omubuuza yali ambuuzizzaako oba kigambo kyonna, oba omwana oyo oba anaati bw'ayogera oba nesa. Bulijjo waliwo yali ambuuzizzaako azuukuka ave mu tulambuuze nti dadi onjagaza ki, oba gwe kyekuma kyakugaa nti mami dadi yabadde bw'ati ne bw'ati. Nze siyingira mu kisenge ky'abaana, ne bwe mba nali nti ekyenkomako kuba bazuukusa olunsi, ate nalwo siyingira mu kisenge kyabwe. Kuyimirira ku mulyango n'okoowoola anaati muzuukuke musaale, n'azuukuka n'ayita banne n'abazuukusa nabo ne bakola ki, ne bazuukuka. Sisaalira mu ddiiro, eva nsaalira mu kisenge. Okiwulidde?
naye gwe wali ompuliddeko nga nzuukuka ne ŋŋenda okusaala n'ompulira mu kifo nga naaba ne muba musiraamu ki naye kirungi alhamdulillah nannyini nsooga yennyini agambye kasa agambye sikolanga ki sibeerangako naye singa abadde atikugamba nti yali atikoze nali nkikozeeko ekyo twaligenze mu kirala naye ekyo alhamdulillah naye mbadde nkusaba obukakkamu kyekisinga obugumiikiriza kikulu ensonga zikwate mu mbeera ey'ekikulu gy'onaakomye okugamba nti oyagala oweebuula zadde lyozadde kuba abaana tojja bajjawo ti taata waabwe oli maama waabwe ate abo abaana bakula bagenda kukulira mu kifaananyi ekyo ng'okintaddeko ng'enziro okinsiize ng'enziro omwana ayogera ebyo juzi wamunzindikira nejjo we natuuka ekiro wamala okumpalabula by'owalabula najja nansanga mu ddiiro nansaba ssente za tripu osajjo lwali lwa 6 wamala okumpalabula by'owalabula najja nansanga mu ddiiro naŋŋamba dade nsaba ssente za tripu ne mubuuza mami we wamugambye naŋŋamba mami namugaana naŋŋamba nzije ŋŋambe leero ku makya nkedde zikola ki zibawa wetegedde era naawe nga tusaagambye kikugambye luvannyuma ku mbeera bwe mba nga ntambudde n'abaana bo mu mbeera bwetyo okuva gye bavudde mu buto nga bwe batuuse ekyo ekirabo kyolaba kye nina okunsasula Mungu bw'aba bw'atyo yakiwandiika n'ebyasooka nabiyitamu ne bigguka nakyo kijja kuggulu kusegeera mukwanga naye nze yadde nkusaba kwata ensonga ng'omuntu omukulu ate ojjukire nti kyonna kyoyagala okuteekawo oweebuula nze oweeweebuula n'abaana baffe ekyo kintu tekikulira mu matu ga mwana enkyankomawo nti ewaka omwana nga ndaba ngenda mulaba ntyanga tunulangana ntya nabo nga oli mu bateeka mu bigambo bye bityo kwogera bigambo bwe bityo ajja tukule Nyongera okujjukiza tyoli kujjika media subscribinga gwatanaba ku subscribinga nyamba buyambi neno video oberenga ojimpeera like buterevu odiyo eyo jova okuwulira kigambibwa nti yasangiddwa mu WhatsApp mu simu eya Hajji jukira Hajji gwe twogerako ali mu komera ekigo essaawa zino kakati abakebedde simu ye basanzeemu voice note ezo nga Hajji yali akommunicatinga ne Hajjati mu maloboozi ago gova okulabikanga owulira wabula nga wenna gwe ali ku saidi ya Hajjati gwakyawolereza Hajjati gwe akyagamba nti oli tiimu Hajjati mu butuufu oba olimba okusinzira kati ku bujulizi bwonna obwakavaayo ku bukakafu obwakavaayo mu butuufu kiraga bulazi ti Hajjati aliko akabuuza kiraga bulazi ti Hajjati alina byabala byetutanaba kulabika nga tukola ki byetutanaba kulabika nga atutegeera oba byatanaba kulabika nga atulaga naye nga ffe twagezezzaako nnyo okulaba nga tubisensenga nti Hajjati yandiba abala bya bugagga bya musajja nga bwe kigambibwa era nga ddala nga bituufu jukira information yasooka ofuluma ku Hajjati twasooka kulowooza nti bya bulimba propaganda wa ku social media nga bino bye bagamba ebya national ID nti alina 3 naye olunaku olw'eggulo kyakakasiddwa kituufu alina national ID 3 era nga kyensonga lwaki minisita yayimiriza obuyambi bwonna bwe yabadde agenda okuwa muwala we Nisha n'ayimiriza n'omusango gwo n'agamba sagala kuddamu kubiwuliriza mpaka nga ntegedde maama w'omwana omutuufu paka nga nfunye documents za maama entuufu zine zitali za kujingirira ekitegeeza omukyalo ono okubeera ne national IDs 3 nga zonna ziraga nti zize mu butuufu wabaawo akabuuza
omuntu abeera n'ebintu ebifaanaganako bwe bityo nti alina IDs eziwera 3, oyo omuntu abeeramu engeri y'obufere, abeeramu engeri y'obuyaaye, engeri etali nnambulukufu, era nga Hajjati ono kyekyo ekitimu tulina okumutwalira, kubanga nga bwe kimanyikiddwa mu ggwanga buli muntu ateekeddwa okubeera ne national ID etya emu, naye ye Hajjati bamukutte ne national IDs ez'enjawulo nga zonna ate zize. Mu butuufu olabira ddala ng'omukazi ono ali mu kubeera nga akulupya. Kaakati era bwe weetegereza, bw'owuliriza odi eyo bulungi nnyo, owulirira ddala nga alina oba kye yali abala, nga ddala mu butuufu omusajja omusango teyaguzza. Okusinziira ku ngeri y'omusajja engeri gy'ayogeddemu, owulirira ddala nga luno lwali lukwe. Nti Hajjati yasooka muyita, simanya tusooke twogere, tusooke tusootinga ensonga, naye yaje mu kumuddamu n'agamba Aizuru, kola kyokola ki? Kola kyonna ky'owulira ky'oyagala. Kwegamba nga ne Haji yabikoowa. Haji alina ne waatuuse n'agamba nti olaba biri ebyasooka nabiyitamu, ne bino nga Allah ye mubeezi wange nja kulabika okubeera nga ate nkola ki? Nga mbiyitamu nabyo. Kaakati biri ebyasooka bye bino biboogerako eby'e Sudaani. Ono omukyala we yagenda n'amuwaabira nti ayina emmundu, simanyi y'omu ku batujju abaagala okukola obulumbaganyi wano mu Uganda, ne balyoka bamusiba ne bamutulugunya. Nga bw'obimanyi gwe nagwo musango gwa naggomola, kwegamba ajja amusibako emisango ejja naggomola, nti kati yasooka musibako gwa butujju, yasooka musibako gwa butujju, gwo musango munene nnyo. Kati ate guno gwe yajjiddemu gwa kukwata mwana atanneetuuka, nagwo musango si mutono. Mu butuufu bw'owuliriza odi eyo n'owuliriza ne odi ezize ziyitingana emabega ezize zitambula, bw'oba okyali ku sayidi ya Hajjati, obeera tolina kisa mu mutima, obeera tolinaamu wadde eddiini mu mutima, obeera tolinaamu kusaasira mu mutima ti omusajja ali mu kkomera olw'omukyalo ono. Ate nga si gwe gusoose, ne mu kusookera yamusibya ku musango ogwa naggomola, omusango ogw'obutujju, omusango gw'okwagala okukola obulumbaganyi ku ggwanga lye, n'amusibako emmundu, nti omusajja yalina emmundu. Mu butuufu olabira ddala bw'owuliriza ebintu bino, oyongerera ddala okulaba nti Hajjati ono aliko akabuuza. Ate olunaku olw'eggulo ye Hajjati yayokyezza nnyo okusinziira ku ngeri gye yareactinzeemu, obusungu yakozesezza bungi nnyo nga bw'okiwulira. Yeyagadde n'okusituka waatambula agende olw'okuba fulufiga adde amussa ebibuuzo. Yeyagadde n'okusituka waagende ng'awulira amazima gamukolokoota, ng'awulira amazima gasusse obungi mu miitingi gye baabaddemu, n'ayagala okusituka waatambula agende alekaawo minisita omulamba. Mu butuufu kukuba kuyisaamu maaso kwa nabaki. Omukyala yasituse mu meeting ng'ayagala kugenda, minisita taba kumukomako, yabadde agenda kufuluma, abalekaawo ng'alinga alekawo bato banne. Kale abalala ogambako nti kale, naye minisita Nakiwala Kiyingi n'oyagala ositukewo otambule ogende omuviire. Mu butuufu si kyabwenkanya, era omukyala ono buli olukya ayongera kubeera nga ate munnange ayokya bwokya, naye nga ensonga za Hajjati ne Haji zo zikyakutte wansi ne waggulu. Nkusaba nawe ogende mu comment section okusinziira ku ka audio ako k'owulidde. Mu butuufu bw'obadde oli ku side eya Hajjati, saawa eno okyagiriko. Audio nnyingi ziyitinganye, audio tuzze tuziwulira zibadde mpitirivu nga mulimu ne ze baafooginga obufooginzi ng'owulira baagattirira ngattirire. Mu butuufu bw'owuliriza audio ezo, ekyamazima osigala okyali ku sayidi ya Hajjati oba osaze naawe eddiiro nodda ku sayidi eya Haji. Nkusaba butereevu ogende mu comment section obeere nga nawe otuteramu endowooza yo ggwe ng'omulabi ow'omukutu guno ogwajjika media. Naye ng'essaawa yonna bagambye ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi guno Haji agenda kubeera nga aleetebwa mu kooti abeere nga abitebya. Ennaku z'omwezi nga 3 omwezi guno Haji tumusuubira mu kooti, guno omusango gubeere nga gutandika okubeera nga gutambula, naye nga
okusalawo okw'amaanyi genda beera mu balamuzi era nga obuyinza bwonna buli mu ngalo zaabwe, naye era tubasaba bakole research yenna yeetaagisa, bakole okunoonyereza ku musango guno, baveeyo n'omuntu omutuufu ddala anenyezebwa mu musango guno, kubanga twandiba nga tuli awo nga kituufu Hajji yakwata, oba siki nga tuli awo nga Hajjati ali mu kuwaayiriza Hajji n'ebigambibwa nti ayagala kubeera nga amubbako bya bugagga bye. So kitegeeza security baba balina okuteekamu amaanyi mu kunoonyereza okusobola okuvaayo n'amazima agaddala. Kubanga otunulira buli sayidi alwakuba kati Hajjati ye yayokyeza dda. Hajjati tewali na kumuwuliriza, tewali kukola ki, yayokyeza dda ebintu yabyonoonye. Guba muzannyo yagubala bubi, guno gwamutuddemu. Butereevu nyongera okujjukiza tyobadde kujjika media era nga gwe wenna wenna tanaba kulabika nga osubscribinga, genda maaso subscribinge, olikinge, okommentinge ate era osharinge. Twetaaga kutandinga on notification bell yo, butereevu ojja kubeera nga ofuna notification buli lwembeera nga nkuteereddeyo video empya. Nakugamba usanga kalango wonna tokaskipinga kubanga engeri gyonza okulabika nga ate munnange osupportingamu emirimu gyange gino. Kwata omukigalo otere video eno ojja kubeera nga ogimperedde like. Mmwe abatulabira ebweru w'eggwanga kosa nammwe abatulabira waka mu ggwanga Uganda, nyongera okwebaza nti mwebale nnyo, mwebalire ddala, temujjanga okwo. Omukama abampeera ekyo kyennyini kye musingira ddala okwagala. Weekuumire bwekuumizi ku mukutu guno gwa Jika Media. Tukyakomawo n'amawulire amalala mangi nnyo ddala. Likinga, subscribinga. Bw'oba olina endowooza yonna osobola ogimpandiikira mu comment section. Bw'oba olina kyagala okumpa bulamu kyonna osobola okiwandiika butereevu mu comment section. Tujja kubeera nga tukiteeka mu nkola ng'omukutu ogwa Jika Media. Kale kambagalize kaseera kalungi akuume atakuumira mpeera. Mweraba.